Baganda bange nze nayise ku Masaka Road okwo nga ngenda mu kyalo era nga nkomawo. Naye nasanze accident emmotoka 3 nga zonna bazitomedde zeekuba ebyuma abantu nga bafudde. Eno gy'olaba accident eno nayo yabadde ku luguudo olwo lwennyini Masaka Mbalala Road olwo. Eyo emmotoka gy'olaba entono gye bagoyezza ng'obuwunga yabaddemu famire y'abantu 7. Okwabadde taata nga yavuga, okwabadde maama ng'atudde ku passenger, okwabadde abaana babadde abaana 4 ne muganda wa taata omulenzi ne yabadde mu mmotoka eyo. Kati nga bw'omanyi nti ennaku enkulu jjaamu yabadde mungi. Taata yeyagadde ave mu jjaamu ayise oluseregende lw'emmotoka yanguwa agende mu maaso oba osanga anaabiitinga ku kajjaamu. Olwavudde mu layini bw'ati n'ayingira ekkubo n'alyoka agirinnya akabaati. Oba kyekyabadde kimupapya gye yabadde ayagala okulaga oba yabadde agoba ki sijja kukulimba. Wabula yalinnye emmotoka mu maaso kumbe waliwo Fuso nayo ereese nga naye alinnye. Zazze ne zeeyambalagana bwezi ne ziryoka zeekuba. Taata, abaana, buli omu yabadde mu mmotoka. Emitwe gyakutuseeko, emikono gyakutuseeko, balonze nga balonde. Emikono bagiroze nga mironde, amagulu okuba kuŋŋaanya emmotoka ndowooza osobola okugiraba bw'efaanana. Obubenje bwabadde bungi. Muganda wange nayise ku luli oluguudo nga nange nsaba Katonda kubanga terwabadde lwangu. Naffe emmotoka gye twabaddemu twasurvivinze accident nnyingi. Mmotoka eba egenda owa booda n'asala n'agisiba bw'ati kwegamba Mukama Katonda yekka yakuuma. Nasanze accident emmotoka ezigudde nga bazeetomereganye nga zeewunzise ziti, endala nga zigudde mu bitoogo ziri eri. Mukama Katonda ono yekka yataasa. Wabula famire y'abantu 7 yafudde. Ezo z'olaba eziri wali emabbali ze keesi z'abagenzi. Babadde balinamu kasente, eby'obugagga byonna baabiresse. Amaka gaabwe agatunula ng'omuntu baagalesse. Abaana babaziise ne bazadde baabwe basimye entaana ez'abaana 4, ez'abakulu 2. Then ne muganda w'omwami ze entaana 7. Zonna bazisimye kumu. Kankutuse kakatambi kano okerabireko. Kibi nnyo, kibi ddala. Oluguudo olwo ebiseera by'ennaku enkulu. Shika makati. Ngine jitulira ate.
Kakati Mukama Katonda ono bwakuyamba n'omalako omwaka n'oyingira mu mwaka omulala ng'oli mulamu, weebazenga nnyo. Nange kennyini accident eyo we yabadde nange we nayise, lwe luguudo lwe nayiseemu lwe nakozesezza. Nkugambe nasanze accident ku Masaka Road okwo mpitirivu nga bw'okiwulira. Naye nebaza Mukama Katonda nti mu accident ezo ze nasanze saabaddemu. Katonda yansobozesezza n'antambuza bulungi ne ntuuka mu kyalo, ne mmala okulya Christmas yange ne famire yange, ne mmala ne nkomawo e Kampala era nga ndi mulamu. Newankubadde nga bw'omanyi nti ku Masaka Road okwo nze kye nalabyeko abantu bavugisa ekimama. Olaba akabenje kano nti kaaguddewo, naye obedda abantu era bavuga bubi. Ng'omwana akuyisaako drone ng'edduka etissa abantu, ng'ewugukamu ne bweti n'eyaffe obadde muyaya agivuga naye ng'era tagivugira bulungi, nga mwenna muti omutima nga tegubaliimu. Ne musanga emmotoka nga zigudde eri zeetomereganye ne zigwa eri mu bitoogo wansi. Olaba ku Masaka Road kuliko olutindo lwo sirumanyi bulungi, luno lwe bagamba olwagwamu. Olwo lutindo lwawala, emmotoka nga zaaguddeeyo wansi, obedde emmoloka ezifuna ezimu akabenje nga zigweyo wansi mu mazzi ne zibulira mu mazzi. Abantu bafiira ku Masaka Road. Masaka Road kumpi buli lunaku atuga abantu, kuba kizibu nnyo okuyitako n'otasanga accident. Kizibu. Kati taata ono jamu yabadde mungi nnyo mu biseera bya Christmas, yabadde mungi kuba naffe twagenda twatuuka leeti nnyo nga bw'okiwulira, ate nga twasimbula eno obudde nga bukyali. Wabula ye yayagadde okuyisa oluseregende lw'emmotoka ndowooza biti ng'obudde ng'apapa kutuuka gy'alaga, n'atakimanya nti obugumiikiriza kintu kikulu nnyo singa kati mulamu. Be yalesse mu layini nga bo bavuga mpola, bo baalidde ssekukulu baagimazeeko nakati balamu, ye ne famire ye baafudde olw'okuba nti yabadde apapa. Yayagadde okuva mu jjaamu wa layini avuge firuda ye, kuba badde mu firuda, avuga agende mu maaso, kumbe waliwo trailer ereese nga naye omuyaya agirinnye. Beekubye ebyuma face to face. Eno firuda yagoyezeddwa bweti bulele, baamugoyeza bwe bati, emikono gikutuseeko, amagulu, emitwe gino emitwe, omutwe nga bagusanga eno mu mitto, emitwe gy'abaana nga tegikyaliko, emikono, amagulu. My friend, my goodness, kana akabenje kabadde ddekabusa. Ke kabenje akasinze okutiisa abantu nga tumalako omwaka. Obubenje buguddewo, wabula kana akabenje ko kabadde kabi nnyo, kabadde ddekabusa. Emmotoka baagifunyizaafunyiza. Omanyi okuba nti abantu bonna badde mmoloka nga bakutusa ebitundutundu. Maama yabadde mu mmotoka ng'atudde bulungi nnyo. Bino nga talina, bino nga biri mabega, ekiwuduwudu kye kyasigadde kitudde, emitwe n'amabeere nga biri byagudde mabega. Taata ye tebaaba, ate ye taata kubanga eyatomedde bonna mu maaso. Kale oluguudo olwo lw'e Masaka muganda wange, luguudo lubi nnyo, buli lunaku lubaako obubenje. Naye nange gwe mpita nga ŋŋenda mu kyalo era kwe nayise nga nkomawo, naye nagenze nange nsaba Mukama Katonda antaase obubenje obwo bwensisinkanye buleme kutuuka ku nze mu mmotoka gye nabaddemu, wabula Katonda yakinkoledde n'antuusa era mmwebaza. Kati gwe wenna bw'oba nga wayise mu mwaka nga tewafiisizza, nga tewalwazizza, nga naawe oli mulamu, teweerabira okufukamira n'oweebaza Mukama Katonda, tomusaba, mwebaze. Kubanga kyewandibadde omusaba olwedde akikukoledde, akuyisizza mu mwaka. Tetunnagumalako, naye ate sofa we tuli tugumazeeko enkya lumu, oba enkya okwosa enkya, simanyi oba guno omwezi gwa nga 31 oba nga lumu, naye omwaka tugumazeeko. Muganda wange fukamira weebaze Katonda,
abantu bafudde ku Masaka Road, family eyo yafudde. Ezo ze keesi zaabwe era babazi my goodness. Kitalo nnyo kitalo ddala, tusaasira ab'eŋŋanda z'abagenzi n'emyoyo gy'abagenzi gyonna gyonna Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Abasonyiwa ebyabasobako ffenna ly'ekkubo. Mbaagaliza omwaka omulungi. I wish you a happy new year mwenna abandaba. Atanaba kutweyungako nabagambe guno omwaka gwe tunandise kugenda kuba mukambwe nnyo content ku content. So twegatteko ng'osubscribinga then ebisigadde obindekere nkutereyo content. Gwe omulimu gwo gwakuddawo kulaaza olinde ngenda kuba nti ate mbatuusaako buli kimu kyeweetaaga okuba nti ate omanya. Eno y'ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantu wala wonna. Mbaagala nnyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire abampeere bye musinga okwagala. Mweraba.